Ekibuga Lira kisangibwa mu buwanvu wa kilomita 207 okuva mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala era kibeeremu abantu b'eggwanga lya Balango nga kye kibuga ekikulu eky'ekitundu kyabwe. Oluguudo olugenda ejjuba luyita mu kibuga kino era nga lwaviirako amannya mangi okutuumibwa ebitundu byayo okugeza nga Jinja Camp, Yiganga, Uhuru ne Kakoge zone nga gano gonna amannya gaaleetebwa abasuubuzi abajjanga mu kitundu kino nga ameefuga tegannabaawo. This place called Iganga because there was a man who called Abosala. Is the one who started to stay in Iganga. Is the one who named this place that Iganga. Uhuru kigambo kya Luswayiri ekitegeeza emirembe. Wabula Abaswayiri abayitanga mu kitundu kino okugenda ejjuba baateranga okuyimirira mu kifo kino olw'okubanga kyabeeranga mu baddugavu bokka basobolenga okwogera n'okukola kyonna kye baayagalanga nga tewali abakuba ku nsoloboto. Uhuru means freedom. Freedom, which is a Kiswahili word. And this place, a number of us have even grown up here. Mu kitundu kino mwalimu ekizimbe kimu kyokka ebbaala ya Uhuru eno gy'olengera era abaddugavu ewokka we baatuulanga. Oluvannyuma n'etuumibwa Uhuru era kwe kwava ekyalo kino. Uhuru Parish ekyewuunyisa nti kirimu n'abasiraamu nga nabo bakoleramu nga tebafaayo ku linnya lyakyo. Buli omu alimu eddembe lye, buli omu akola ky'ayagala, buli omu alina okweyisanga bw'alaba. We respect their religion belief. Ng'ennaku z'omwezi 8 Oktoba 1962 abaddugavu basula mu kifo kino nga bajaganyera emyaka egize giddirira. Abantu babadde basanyukira mu kifo kino olw'ameefuga era ng'emikolo emikulu oluggwa nga abakungu ba gavumenti bamaze okwogera mu kisaawe ky'ameefuga oba kiyita Independence Grounds nga abantu bajja mu kifo kino okunywa n'okulya ebyasava. The politicians would talk, the leaders would talk, would advise the youth. On that very Independence Day, we celebrate it there. Uhuru kati by'emu ku bitundu by'ekibuga Lira ebyateekirivu ennyo era nga kigambibwa nti kiba kizibu nnyo omuntu okukyalako mu kibuga Lira n'atatuukako mu kifo ekyo kuba kirimu ebintu bingi omuntu bye yeetaaga. Abantu abasinga obungi mu Uhuru bamufuna mpola era nga bakola emirimu ng'okutunda emitwe gy'embuzi n'ebigere, okutunda amalwa, so nga abavubuka mu kitundu kino okufaananako n'ebitundu ebirala basiba mu bibanda bya firimu. Ebitundu ebirala mu kibuga Lira ebisinga byatumibwa amannya ageekuusa ku binywero okugeza Balunyo, Balujobe, Baluluge na kino Uhuru wabula nga abaayo kati bakyogera mu lulango era ng'oteekwa kuwuliriza nnyo okutegeera nti bategeeza Uhuru. Busuulwa Martin Nsereko yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.